nti munange crashinga olunaku olwaleero ku kisaawe kye bayita Aden International Airport mu Mogadishu amakya g'olunaku olwaleero. Abantu basatu abadde ku nnyonyi eno be bagenze maaso n'okubeera nti munange bataasibwa n'ebisago eby'amaanyi. Kakati nga n'enteekateeka zikyagenda maaso n'okubeera nti munange zikolebwa okuzuula bapasonera abalala abataano be bali mu kuwenja okusinziira ku military and aviation sources abakola ku ntambula y'ennyonyi n'amagye. Bagenda maaso n'okubeera nti munange babayigga. Ennyonyi eno egenze maaso n'okubeera nti munange crashinga ebadde ya kika kya MI-24 attack helicopter ennyonyi ennwanyi mu bwengulaawo nga ebadde yakamala okumaliriza enteekateeka ey'okuwaayo logistical support. Ebadde ku logistical support mission mu kitundu ekimanyiddwa nga Balidogo mu Somalia. Era eyo gyebadde etutte waliyo operating base mu maserengeta ga Somalia. Ennyonyi eno bwebadde egezaako okubeera nti esituka ku runway tesobodde kubeera nti munnange esituka nekkirira ku ddimwa ne crashinga. Kakati abakulu batutegeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso ekibiddeko ennyonyi eno okubeera nti munnange crashinga osa n'okunoonya ba crew members ababadde ku nnyonyi eno kwosa ne bapasonero bali abataano. Okusinziira ku mukutu ogwa Somali News Agency babuddeyo ne bagamba nti ennyonyi eno bw'emaze okukurashinga ekizzeeko gubadde muliro ku airport era mu bwangu ddala abafaya babadde balina okujja bazikize omuliro ogwo era mangu ddala bagukontaininze. Response team eyanguye okubeera nti ekontaininga omuliro ogwo. Bagamba abasinga bawulidde ku bwatuka okw'amaanyi ekizzeeko kulaba kikka eky'amaanyi nga nakyo kyevumbye mu bwengula era ne kikavalinga ennyonyi eno weebadde egudde. Okusinziira ku basitaafu abamu ku kisaawe bagambye ennyonyi tebagirengedde oluvannyuma lw'okukurashinga omukka gubadde muyitirivu nnyo ekizzeeko gubadde muliro. Ennyonyi eno ey'ekika kya MI-24 nnyonyi eyeeyambisibwa nnyo mu kulwana era nga etikka abasirikale abatonotono tebatera nnyo kubeera bangi mu kapability yaayo. Kati emergency response teams banguye mangu ddala okontaininga fire. Ate Somali Civil Aviation Authority ne bakonfaminga nti embeera ku kisaawe ezzeemu okubeera normal operations zigenda mu maaso okubeera nti zitambula nga ebakola okunoonyereza. Omwogezi w'eggye erya UPDF Major General Felix Kraije naye akonfaminze crash eno era n'ategeeza nti bagenda maaso n'okubeera nti banoonya search efforts zikolebwa okwongera okuzuula abasirikale aba UPDF abayinza okubeera nti tebalabikako mu kaseera kano. Basatu be basobodde okubeera nti munnange bataasa. Wabula mu kwogerako eri bannamawulire Major General Felix Kraije tatuwadde mannya gaabo abayinza okubeera nti bakurashingidde mu nnyonyi eno n'abo ababadde rescued. Bonna abamiisinga n'abaana abataasiddwa amannya gaabwe tetunnagategeera. Investigations eza ki ekibiriddeko ennyonyi eno crashinga kugenda maaso n'okubeera nti munnange kati be baana baliwo. Jjukira Uganda fe abamu ku baliidinga enteekateeka ey'okulwana okulaba nti Somalia eggwanga litereera era tuli eyo ku peacekeeping mission okuzza emirembe mu ggwanga lya Somalia okusobola okukombatinga abasajja aba Al-Shabaab obutawamba ggwanga lya Somalia oba oliawo n'okendeeza ku ffujjo lye bakola ku bannansi b'eggwanga erya Somalia. Era nga ennyonyi z'eggwanga erya Uganda zikola omulimu munene nnyo mu logistics, reconnaissance osa ne combat operations. Bwe tuba tuvuna tugamba okuwaayo ebikozesebwa okubijja wano bitwale ku besi bweti tambuza booti nnyonyi za Uganda zikola omulimu gw'amaanyi nnyo okuketta n'okufuna
intelligence information ekwata ku bayeekera oba abalwanyi ba Al-Shabaab byonna Uganda tubikola kossa ne combat operation tugende tubasesebbule tubakube tubasaanyeewo Uganda omulimu omunene ogwo ddala tugukolera ddala mu kitundu ekyo oba mu ggwanga eryo erya Somalia kakati batutegeezezza nti updates zijja genda maaso n'okubeera nti zituweebwa ku crash y'ennyonyi eyo eya Uganda egenze maaso n'okubeera nti munnange kurashingira mu ggwanga erya Somalia ebisigadde tujja kubeera nti tubifuna gye bujja maaso awo tuli mu program mpulidde kamenya kukula eri omuntu wa bulijjo ogenda kukkiriza tuwumulemuuko katono bwe tukomawo nkusitula okuva wano mu kibuga Kampala Uganda tugendeko munda mu ggwanga erya Mali wabaddewo okubagana okw'amaanyi wakati w'amagye g'eggwanga erya Mali n'abalwanyi abali mu ggwanga eryo abalimazeeko emirembe okumala emyaka mingi nnyo abanene mu gavumenti y'eggwanga erya Mali bagamba basse abalwanyi 8 ate nga n'abalwanyi bagamba baliko amagye g'eggwanga erya Mali abasirikale abangi ddala abagenze maaso n'okubeera nti munnange battibwa byonna tugenda kubitegeera bwe tunaavaawo nkutwala butereevu mu ceasefire okusiriikiriza okulwana mu kitundu eky'e Gaza Donald Trump omukulembeze wa ggwanga lya America mu ddakiika eziwunzikiddwa emabega avuddeyo n'ategeeza nti Isirairi ekkiriziganyizza n'obukwakulizo obuteereddwawo aba Hamas okusobola okuteekawo ceasefire ya nnaku 6 ng'amawanga gano mawanga nga saidi zombi tewali saidi ekubagana na ginne waayo kitegeeza nti abantu b'omu lwananda lw'e Gaza batuuse okufunamuko ku buweerero naye for only 60 days gy'emyezi 2 it's not a complete ceasefire nti terina kkomo nti akakati tewali ajja kuddamu kulumba munne nedda still biba tebinnaggwa bulungi kubanga tujjukira ceasefire yasayiningibwa yali yanaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January 2025 neemenyebwa mu mwezi ogwokusatu nga 18 2025 kakati byonna nga bigenda maaso n'okubeera nti bitambula ceasefire bwe zimenyebwa bwe zikolebwa balangidde bagambye basuubira okubeera nti bagenda mu ceasefire naye nga ceasefire enejja waliwo ekigenda maaso ate mu West Bank Miranga kwazira na biwobe ettaka litwalibwa kifuba ddembe Israeli operation zikyagenda mu maaso kyokka n'olwaleero lwe bagambye nti bakkiriziganyizza bagende mu ceasefire ebitundu ebyenjawulo ebya Gaza bikubiddwa bubi nnyo ebizimbe ebisinga bisaanyeewo era waliwo abantu 41 waakiri be bakattibwa okuva obudde bwe bwakedde naye nga bategeezeza nti ceasefire bagikkaanyizzaako kaakati olunaku lwaleero tugenda tunulira nnyo kye bayita West Bank Gaza kale banga bateeseza ne bagala ceasefire etuuse kati lindirira ngenda kulaga ekiri mu West Bank bo ceasefire waabwe ate batekola kati eneekola ku Gaza waliwo ebigambo ebyogeddwa Justice Minister w'eggwanga erya Isirairi sawa zibadde 8 n'eddakiika nga 25 n'ateekayo obubaka obulaga nti guno gwe mukisa Isirairi gwerina gwokka tebagufunangako mu byafaayo byabwe okuwamba ekitundu ekya West Bank bakigattire ddala ku ggwanga lya Isirairi ekitwalire ddala era nga basuubira nti bagenda kukituukiriza bakiriko nnyo bo ng'Abayisirairi ekiri mu West Bank okimanyi bulldozer kusenda mayumba g'Abapalestina era waakiri Abapalestina abasoba kumpi mu 400 bayinza okulekebwa nga tebalina mayumba nga gonna gasaanyiziddwawo nga bali homeless okuva mu mwaka gwa 1967 ngenda kulaga ekibadde mu West Bank okuva ekitundu ekyo bwe kyawambibwa amagye g'eggwanga erya Isirairi kifuba ddembe ne bakinyweza wabaddewo arrests wabaddewo okubba ettaka okulitwala by force wabaddewo okutemula wabaddewo okulumba amayumba buli lunaku buli kaseera we balowooleza nti tulumbe ne balumba ne bakwata ne basiba ne batwala ettaka settlements nnyingi zigaziyiziddwa mu West Bank maapu ya Palestine ekyuse nnyo okuva bwe yali mwaka gwa 1967 West Bank eyo erinaanye nnyo eggwanga lya Jordan tugenda kubeera nti tugitunulira n'obugazi bwayo n'oluwananda lw'e Gaza obugazi bwe baliko kubanga West Bank kitundu kigazi nnyo in fact kikubisaamu emirundi 15 ku bugazi bw'oluwananda lw'e Gaza kitundu kitono ne West Bank nnene kati Israeli singa ekera ku makya n'etwala West Bank kitegeeza nti eggwanga erya Palestina liba litwaliddwako ekitundu kigazi ddala kubanga saidi awo we wali n'ekitundu kye bayita East Yerusalemu tuli mu mpulidde kamenya kanze gye tusumululawo wennyini tuyingire ate mu Palestina otegeere ekitambula
Batugambye ceasefire ngenda kubuulira omu ku bukwakkulizo Israel bwekkaanyizaako n'aba Hamas Palestine. Nywayo kakooka akannyogoganzi gye nkubuulire. Tunyumye kumanya.